Abantu bangi batawanyizibwa obulwadde bwa sukaali okweyongera oba okukka mu mubiri, ekiviiriddeko n'abamu okutandika okwegendereza bye balya okwewala obulwadde buno. Bangi essira bayiteeka nnyo ku bulwadde bwa sukaali ne batamanya nti n'omunnyo omungi mu mubiri oba omutono ennyo nabwo bulwadde. Okusinziira ku Dr. Oscar Mugerwa, omusawo omukugu mu ndwadde z'omunda, okwawukanako ne sukaali omubiri gwe gusobola okwekolera, omunnyo gwe gwetaaga guvamu ebyo omuntu byalya. Omunnyo ebiseera ebisinga abantu bwe bagwogerako baba bategeeza mu luzungu kye tuyita sodium. Sodium oyo gwe munnyo gwennyini gwe tukozesa mu mmere. Kyokka oyinza okwebuuza nti omunnyo guno gulina mugaso ki eri omubiri gw'omuntu? Mubaamu organs nga zikolera ku bintu ebyo omunnyo, sodium, potassium. Muno mulimu obwongo, mulimu omutima, mulimu ne organs endala. Naye ng'oggyeeko ekyo omunnyo gutuyamba nnyo okubalansinga blood pressure n'amazzi mu mubiri. Agamba nti abalwadde abasinga okulabika omunnyo gwabwe guba gwakendedde, ng'era kino kiriko ekikireeta. So amalagala omuli ag'ensigo, aga pressure, amalagala agamu aga sukaali mbu galeetera ensigo okufulumya omunnyo ogwo excessively. Omuntu obutalya bintu biva mu munnyo oba emmere erimu omunnyo kisobolera ddala okugukendeeza mu mubiri. Oluusi aba abuuliddwa dokita we n'amugamba kendeeza ku munnyo. Kaakati bw'omugamba okukendeeza omunnyo oluusi akendeeza mungi nnyo, jjukira omubiri tegukola munnyo ne yeesanga ng'omunnyo gukendedde. Era waliwo n'endwadde ezisobola okukumalamu omunnyo mu mubiri. Mulimu heart failure oba omutima omunafu, endwadde eya kidney failure n'ekibumba. Endwadde omuntu bw'afuna obuzibu nga accident n'ekosa obwongo, omuntu bw'afuna lubyamira, endwadde z'omawuggwe ezo endala, waliwo ne cancers. So ekirungo hormone eregulatinga amazzi n'omunnyo esobola okuwaba ne retaininga amazzi mangi nnyo, kati omunnyo mu mubiri ate gwo ne kulabika ng'ogukendedde. Newankubadde tekitera kulabikalabika, Dr. Mugerwa agamba nti waliwo omunnyo lwe guyitirira ennyo mu mubiri, nakyo kirina ekikireeta. Ebiseera ebisinga kiva ku kye tuyita dehydration, omubiri obutabaamu n'amazzi kibeerawo ku bantu abatanywa bulungi. Twayinza okuba nga abadde asesema oba nga addukana oba nga talya. Omusawo agamba obubonero bw'omunnyo guli waggulu n'oguli wansi bufaanagana. Newankubadde nga bwefaananyirizaamu obw'endwadde endala, kale nga bw'oba obulabye kyandibadde kirungi oddukire mu ddwaliro osobole okuyambibwa. So obubonero obusookebwako omuntu ayinza okufuna obunafu, n'awulira ng'omubiri mukoowu, abo bafuna n'ennakanyama. Omuntu ayinza okufunamu kamunguluze, n'awulira ng'aliddize oba light-headed. Omuntu ayinza okubbulwa appetite. Kyokka singa ogayala okujjanjaba ekizibu kino, oliko obulabu obweyolekedde, kabe kasinga n'okulugulamu obulamu. Omuli omuntu oyo okufuna confusion n'abeera nga ayogera ebitakwatagana, mubeeramu omuntu okubeera mu state eringa eyakoma, ng'omuntu yeebaka naye nga tazuukuka, nga tali responsive, ate oluusi mubeeramu n'okwesikira ddala ng'omuntu ow'ensimbu. Omuntu naddala afunye ezo danger signs, omuntu asobola okufa. Ekirungi bw'oba oyanguye okugenda eri abakugu, ekirwadde kino kiwona. Waliwo amazzi ge tuyita normal saline. Singa tusanga ng'omunnyo guli wansi kubanga omuntu talina kimala, w'omurehydrating ayinza ottere. Naye ate waliwo abantu betuwa empeke ez'omunnyo, abo nabo gye bali. Ate waliwo betuwa eccupa ey'omunnyo gwe tuyita hypertonic saline. Kaakati decisions zino zonna zisinziira ku obubonero omulwadde bw'alina, omunnyo gwe bapimye gwenkanawa ne ki kye tusuubira ekiguleese. Kyokka omusawo alabudde ku nzijanjaba y'ekirwadde kino gy'agamba nti ya bwerende era nga yeetaaga bwegendereza obw'ekika ekya waggulu. Enzijanjaba y'omunnyo eri delicate, teringa ndwadde ezisinga ze tulaba. So olina okuwa eddagala ettuufu mu ddoozi entuufu mu budde obutuufu ku muntu omutuufu. Omunnyo bw'ogutereeza ku sipiidi ey'amangu nnyo gusobola oleeta obulabe. Omuntu asobola okufuna ne kye tuyita locked-in syndrome, n'abeera nga
maaso gokka ge gatambula tasobola kutambuza mukono tasobola omuntu asobola okugenda mu kkoma omuntu asobola okufuna obubonero ng'obwa stroke omuntu asobola okukakanyala omubiri n'afuuka kubanga omunnyo bagujjanjabe bubi. Ebintu bingi bitateekebwako ssira naddala mu bulamu obwa bulijjo kyokka n'otamanya nti byandikuviirako akabasa akasobola n'okutwala obulamu bwo. Jennifer Kabaale agafeeyo ku Spark TV. Product